Bulaaya anyuma era buli omu amwegomba omujjamu. Naye waliwo ebintu ebikuvuga speed emotionally nga bino bikwatirayo mu nsi yonna n'okkakkana n'omanya ndi watali waffe n'ogumira ddala omutima ng'olina kubeerawo bubeezi naye ng'abantu ebyakasente byo biri kiriya era yensi ezisinga obungi okola akasenteko ne bakakuwa mu budde ekyo nno kisanyusa era kizzaamu amaanyi. Naye waliwo ebintu ebikuvuga mentally nga mu bino ngenda kukuwayo tuli ku reality show ngenda kukuwayo nga 5 ebikyasinza okuluma buli muntu. Kantandikire ku musajja ekisookera ddala mentally buli muntu ava e Uganda era omanyi ogenda kuwasa muzungu kuba ffenna kye tujja nakyo. Naye teri kirumanga kumanya nti abantu bano banaaba weekend abasinga obungi nga mu nnaku 3 anaaba mu lumu mu wiiki namba nanaaba ennaku 2 oba 3 gamba ya after all naye wayipinga awo n'agiya n'olabira ddala ng'omuntu mukyafu ddala. Ekyokubiri abazungu abanguba okufuna ye munene nnyo n'omukulu ennyo. Bano abasigadde abato nga sayizi yo mumala kugwirana. Omuzungu nga wa myaka 35 nga naawe olina 35 aba mukuluko kugwe ku lwa appearance ye kubanga be myaka 35 baba bakutuse. Oyinza olaba omuzungu nga wa myaka 28 nga goli waana nga gowaana omusinga n'obuto mu ndabika naye nga ye muto ne bakula bubi. Kati n'obeera n'omuntu ng'omulaba mukulu ng'obeera naye nga teweeyagala naye nga kyekiriwo oluusi onoonya nampapula. Embeera eyo ekwatirayo abantu bangi lwakuba tebasobola kugamba. Ekyokubiri kubeera ne ka conversation kakedde oyagala kunyumiza oli wano ne tukwata amayenje wano tugenda ku ssomero wano ne tubba ebikajjo wano ne tukola bwetti naye nga gw'okanyumiza tebivaayo kubanga olulimi temulugatta. Emmere gye mulya eri different kubanga omuzungu byayagala birala nawe byoyagala birala. Bo batekinga ebintu simple. African man omanyi okulya esowaani nnamba n'olya enkoko n'olirako bigundi n'olirako greens n'olirako ovacado n'olya bino. Bo baliwo obulamu babutwala simple alya kantu kali ize nnyo just a chocolate biki ekiryo ekyeggulo ne kiggwa. Bw'oyagala kusimbula sowaani ya mmere nnamba naye ng'olaba ofa. Ekirala e Bulaaya osoloberayo ne mukyalawo n'agenda n'ayagala omuvubuka omulala awo ng'omulaba oba n'omukwata n'omuvubuka omulala naye nga tolina kyosobola kukolawo. Tosobola lwana, tosobola funya mikono okugamba mbu oba kivubuka gwe kakuba ebikondolo oli munda. Manyi ekirumanga mukazi w'okwenda naye nga tolina kyosobola mumukola. N'abeerawo najja just easy. Omuzungu omukwana muzungu talagirwa abantu bangi bimu tebamanyi. Talagirwa tomuboggolera mbate nakusanze ne gundi ngenda kukuba ng'okigamba otya mbu ngenda kukuba n'omusanga ne munno naye ng'olina kuyomba kasirise ize biki ng'olina kolima bukolimi tosobola kuyomba bino abantu tebabigamba n'ebinyiga n'obeera n'omwana omuteewaka myaka 13 nagamba dada ngenze kulaba boyfriend wange n'omugamba tojja kgenda nagamba I know my rights nga tolina kyosobola kukola. E Bulaaya okuba jimu ekifuba ne kikoma eri nze ne jimu nagivaako n'okuba jimu ekifuba ne kikoma eri emikono nga minene mizibu naye ng'ewaka omwana w'emyaka 12 akufutiza n'akukakkanya ku ttaka ggwe nanyini boodi ng'ekoma eri n'omuboggolera nagamba dadi toyagala kgenda mu jjeera ggwe nkwatako obukwasa olabe. Nadda ku ssimu ye n'ayingira ekisenge n'otuula n'otunulya muwala we w'emyaka 12 nga yakuwa orders z'olina okugoberera. Bulaaya anyuma, Bulaaya anyigamu, Bulaaya anyigira ddala. Bangi abavubuka bava e Uganda n'amalala mbaddemu ne miliyoni zange 4 kiki nsobola China mbadde nkola bweti nali nnyina amaduuka olina abakazi 2 wano n'obeera nabo abakazi 2 n'otuuka e Bulaaya abamu temumanyi. Omukazi n'akuleka ewaka ng'olina osigaza omwana amateeka nga olina okugagumira. Abasajja bangi ava e Uganda nga tositulanga na ku mwana tomanyi naye bamusitula ebyo byabakazi biyigo omanyi onoonya ssente. Blaza wano bangi abatamanyi nti olina okuboobeza mukazi n'agenda ku mulimu ng'olina ofumba. Andidasitire wano waliwo abantu abamanyidde nti nkubira ku mukazi wange essimu ne tunyumya 4 hours 2 hours
tekako video call n'okuba essimu ne bagamba omukazi nti ndi ku mulimu boosi wange wali sijja kusobola kukwata n'agijjako ate ogenda mukola ki ndi ku mulimu ali ku mulimu sente muzeetaaga ate boosi we waali period n'agijjako awo olaba omuntu w'e Bulaaya ng'akubidde ku ssimu n'akubuuzaako n'okubira ku maama wo n'agamba eno gye nindi wala teriiko netiwaaka oyo n'omuvaako n'okubira batoobo nga bonna bali bize tuli ku pate baaba nja kuddira n'obeera depress ennyama weeri mu firiigi omwenge weeguli buli kimu ekiri n'obinywa n'onywa omwenge nga tegukwata n'olya ennyama n'ekudda amagi weegali tosobola galya gaakuta dda buli kimu wakiriisa maddu nga waakatuuka kuba wali e Uganda byalinga bya bbeeyi n'obeera mu mbeera nga buli kimu wekiri olya bulungi osula bulungi TV weeziri netiwaaka kweri wifi kweri naye nga teweeyagala Bulaaya mulungi nnyo naye akukwatirayo naddala nga tolina mpapula n'oyagala ogendeko e Uganda kale weetaase ku bizibu ebimu ninga n'empapula tolina ng'olina ggumirabo n'omukazi n'akufuga n'ogulawo ennyumba n'ogula buli kimu n'owasa omuwala wano kawala myaka 25 g'oli waana ne kajja ne kakolera amateeka ssebo ne kayimirira ku firigi ne kagamba ssebo ojja gifuluma nga tolina kyosobola kukola kanyama akawala kato myaka 2 ne kakugamba blood ojja fuluma ennyumba eno nga kekawa ode waka Bulaaya sente gyeziri n'ebintu ebyo tebyasobola bigamba zikati mbigambye Bulaaya anyuma Bulaaya anyigira ddala teri kiruma nga kukola mbaga ng'okuva ku ssenga kojja abako nga tekuliko gw'oyita bulaaza yadde wadde abeddira omuziro naawe ne mukola embaga neggwa n'owasa n'ofumbirwa nga tekuli wa luganda lo n'olu aliko nga bonna abako bonna nga kawaani mikwano gyo nga be bafuusa abako be beetemyemu ne bafuuka ba taata maama bonna n'okola embaga neggwa ne muli embaga nga y'amaanyi nnyo nno n'otekeramu ddala ne ssente miliyoni ziizo emitwalo nga giigyo 6 egya ddoola naye nga tekuliko maama wo tekuliko taata wo tekuliko muganda wo embaga neggwa nga bonna okuva ku ssenga kojja ab'eŋŋanda ab'emikwano abanaabuuza abako ne gwowa enkoko nga tolina bw'omuyita oyo ye Bulaaya teri ajja kukugamba ebyo kati nze nkugambyeko omanye ekinyiganga okubeera n'omuntu nga wa kilo 2 nga mwasuze mu buli bwe bumu nga ne bw'omukwata mu kiwata emikono tegigguka sayidi ne sayidi ng'olubuto lubikka wano wansi nga waba ayimiridde tolina kyosobola kulaba olubuto nga lubisse wano munene naye ate ng'oweetaaga empapula ng'olina okuguma n'abeerawo n'azimbagala mu buliri nagwa ku kitanda ne kikkamu bwe kituku